mukama yebazibe bwenda banga nyambadde ki nempulira bubi nengamba ye musumba nalongono yankola biki yali badde ambulira nti eno skati mpale nengenda nange ogiraba ngenda ogyegezamo wenyanya bwoti nga nyanya bunyenyeni. Pastor Raymond Sechanzi mu kaseera kano nga ye mugenzi tumubaleetedde okubanga mumujjukira. Zino memories byebimu ku bintu byabadde akola, byebimu ku mboozi ze, byebimu ku bintu engeri gyabadde asaagasaagamu n'abantu, engeri gyabadde anyumyamu n'abantu, era wano yali akyaddeko ku fojimu n'abanyumiza story engeri gye yafunamu mukyala w'oyo. Kuviira ddala ku ntandika we yamwogereza ng'ali mu sikaati mpale abadde mwami wa lwali, abadde asaaga, abadde ayaganya ebintu by'okusaagasaaga, era nga memories zonna ngenda kubanzibawa we tunaamuviirako mujja kuba mumutegedde mwenna. Era ng'ono naye yakulira mutundu awo, mami Justine ne Pastor Tom be baamukuza. Bano abaana bonna baakulira awo, Pastor Biyungo, Pastor Kamya, bangi baakulira awo emutundwe. So wano yali abanyumiza engeri mami gye yamuyambako okubanga ayogereza mukyala we Pastor Grace Sechanzi mu kaseera kano namwandu. Maazi ono yali nnyo mukwano gwabwe era naye akyogedde nagamba Maazi affe yali mukwano gwaffe to an extent no yali agenda okwogereza omukyala gw'ayina kati kuba gwabadde naye Maazi yamuyambako. So mukkirize mbeere nga mbalekera story eno mulabe ku ebyo nga yebaza Pastor Biyungo n'ebirala. Ningendi wa Maazi ne mugamba Maazi ngenda kwogereza naye okimanyi nti kwolwo nali kati nga tandisi bampa ku kyokulya wa Maazi ne mugamba nti Maazi omanyi ngenda kwogereza mukazi naye sirina kati ebyange ebinyeebwa ebibadde ebya caayi binterekere. Ffe twagobanga diiru ne Maazi waffe abalenzi ffenna ffe tubeera ne diiru zaffe nga twagala nnyo amiina nga munaye abintera kasowaani ng'agamba bali tewabakwata binyeebwa bya Raymond wano nga babitereka muwala ng'ajja nga ntuma Asha nga mugamba mpitirako sisita oli mu kakantiini mugambe Pastor Raymond akwagalako wano. Awo nali mu ba junior pastors amiina nga munaye tamuleeta tajja nga sisita ajja nga njogera byange nga maama nze nankankana ate mukama kyagenda nekinkola na bubi. Nalina musumba nalongo yafa yansigamu ekigoye nga mpozi kyabakazi. Omukyalo oli yankola bulala yanyamba bayirawe naye ate yankola bulala. Kati kwolwo olwenjogereza kyenakola ntya kati bwe ngenda okwogereza maama njogereza tuli mu muyembe mubuulidde Katonda nze yakumpa bannange bababa nga maliriza naye nali mugezi gamba beere omuki nayinamu enusu 10 nengulayo ekere ya meka biseera we zaalinga za 5 nengula 2 n'ebinyeebwa byange bwe namuwa ebinyeebwa kuba nakimanya ayinza obutabikola ki era yabigaana nagamba asijja kubirya maama mukama wanyambira nenzija ekere ya bwange akamu nenkakola ntya kasita yakakwata nengamba mukama gudde. Haleluya mukama yebazibwe. Ekyo nasula ntunula nga sisaba naye nga nebaza bwebaza nenga mukama akalidde maama nyamba mbuzayo oluutu emu yakukkiriza kati. Naye wuliriza bwe mmala omwogereza ndowooza we mwogereza yali Friday ya kiro yali Tuesday oba Friday wiiki eddako nziramu nyambala ekigundi ekyo ekiki kyali kitengi kati ekitengi kiri nga kiriko n'ekipale kishooti mpozi ekipale kisikaati mpale kati Katonda ono bulaza Katonda ono kati mbeno twatuukiranga mu ofiisi ya musumba Saala ogenda mwena mwina ogenda mumubuuzaako munyumye biki agenda okunaganga bwali kiro naye byambala kuba kyali kishooti
kati nga nakubiyambala kiro ngenda ndalimba bane Katonda mugezi yamanya baba kingamba nga saali kyambadde nga mune ngenda ndalimba nyingira mu office nga muzima mwana wange yateranga tuyitambu agamanya okuyita oba wammese oba ki niraba wammese ono oyambala otya engoye z'abakazi ngendogira nti bwendaba nga nyambadde sikaati haleluya Mukama yebazibe bwendaba nga nyambadde ki nempulira bubi nengamba ye musumba nalongo no yankola biki yali badde ambulira nti eno sikaati mpale nengenda nange ogiraba ngenda ogyegezamu wenyanya bwoti ngenyanya bunyenyeni nenkijjamu akasembayo okwogera ku musumba Buyungu yanyamba nnyo bwe nva mu nsiko nga bakizudde nti nze neeropa nga mpulira embeera esuseeko amiina nengende wamusumbako emirembe kuba yali yatuwa ku bujulizi nti yasulako ku muti omanyi waba n'obujulizi osobole okuyamba abaki kati gye naddukira nenga naye maama ensiko nga ngikooye amiina nemubuulirako nangamba omanyi kyoba okola gende wa maatha omubuuliremu bwe ngende wa maatha nangamba bulijjo lwaki toyogera naye nga bandaba buli lunaku mpeereza nzijja mu kanisa era nga bannenyumirizamu omuvubuka ono banaye atayosa nga siyosa kubanga nange gyembeera ndi bubi gweolaba omuntu atayosa mu kanisa abamu si birungi gamba amiina maatha nagenda nayogera ne muzeeyi ne bandagirira ew'okusula kyakyawe bwe mulaba waaliwo obuyumba obukulu ennyo ne batuwala omutwali naye nasangamu abavubuka abalala nga 6 ne basooka bantiizinga ne bagamba onoonya eki naye nga bamanyi bane buli omu batiizinga gwali wano galiwo abakugira tonyiiga guma buki ne bantiizinga naye nebaza Katonda musumba Buyungu ono yanyamba nnyo nantuuza kuba naye bwe yali abeera nga yayina kale yeerumu ye yali esingako ezaffe gamba amiina nga ye munaye alwadde aliko waki ate bane tonyiigira balala oba tobeerawo n'owulira bubi buli muntu alina ebiro ki musumba Buyungu ye yali alinako waali nga yo at least waki nambuulirira bwati nangamba Raymond otandise okusula ku kigo naye ku kigo ofunako ebintu bimeka mukisobe kiki nangamba lwana nnyo olabe nga tononekera ku kigo nakikwata nakati n'abalala mbabuulira ekyo ne bagamba ku kigo bw'otayononekerako olabirako muki maama olwava mu kaluumu nga maama Mukama tansulako mwana muwala haleluya nga nsulako olwana luwala ate lwali luva mu kyaki zino zomanyi ze bayita mbu ezakabi nendwogereza be baana bano bemulaba abamu amiina maama ebirala lwaki sibikugamba olulala haleluya mu linnya lyani naye tukubireko musumba Buyungu mu ngalo ez'amaanyi haleluya oyo mukulu wange mumanyi nnyo naye ammanyi nnyo